ye mukulu oyo gwe bayita bebe kulu n'omukulu gwe bayita black skin. Omwaka oguwedde gonna bagumalirizzaako nga omukulu black skin yasibiddwa era nga black skin yajja okusibibwa olw'embeera nti alina obubaka bweteeka ku Facebook oba ku YouTube. Waliwo interview esobola okuba ate ng'akola ng'agamba nti omukulu bebe kulu yamuwandiikira oluyimba n'asigala nga mubanjayo akasente ejjali emitwalo nga 5. Wano nno omukulu bebe kulu yajja obusungu n'asobola okuba ate ng'atabuka. Omukulu ono kwe kusibwa black skin olw'okuba nti akayimba ako gye nvudde nako n'akaddamu, wabula yeewuunya nnyo olw'ensonga nti bagenda okumusiba omusango bamukwasa nti yavuma ate ng'ensonga zaali za luyimba. Yeewuunya nti ate omusango gwali offensive communication okuba nti yavuma bebe kulu, gwe musango gwe bamuteekako. Kati nno omukulu ono asobodde okuba ate nga ayogeko ne bannamawulire okubategeeza byonna ebyasobola okuba ate nga bitambula. Ayogeddeko bitono olw'embeera nti omusango gukyali mu kkooti era nga 27 agenda kuba ate nga addayo, wabula ayogeddeko ku bitonotono ne yeewuunya nnyo eyali mukwano gwe bebe kulu okuba ate yamutuusizza ne mu kkomera. Agambye agenda kuzannyamu firimu, ennyimba agenda ziyimba kuba binnyo byayigidde mu kkomera. Omukulu ono gwe bayita black skin era ategeeza nti abantu bannyo bali mu makomera tebalina misango. Yagamba yawandiika oluyimba luwandikira bebe kulu ng'alina abanjayo emitwalo 5. Bebe kulu yawulira obusungu ate n'agamba nti omukulu yamuvuma buvumi era omusango ogulyo gwa kumuvuma buvumi ate nga ye omusango gwe yali badde amanyi gwa luyimba ate nga n'oluyimba yaluwandiika yabanja. Awo nno n'olemwa Uganda. Omukulu black skin wona atugamba nti agenda kutandika na firimu era agenda kuba ate ng'agizannya budde bwonna kuba ebintu byonna abiyinawo. Kuntwala mukomera ate nifo kutuuka mukomera tandika okunakuwala nentunulira kiki kyensobola okukola mu mbeera eyo nenkyovattaninga nekikiringa pain nekitegeera kubanga embeera ebeezi osobola ogiwandikako ekitabo osobola ogiyimbako oba osobola ogizannyako mu ye black skin. Omukulu oyo azaalibwa saidi z'emitemula na saidi z'emukungwe mwana munnamasaka. Omukulu oyo muwandiisi wa nnyimba black skin abamutegeera obulungi awandiikidde abayimbi ab'enjawulo bangi nnyo naye nga bebe kulu gw'abadde asingidde okuwandiikira ennyimba naye bebe kulu yamwefuulidde. Wabula agambye nti buzibu nnyo obuli mu ndongo eno, bangi nnyo abafiirwa, ba songwriter bokasi be bafiirwa, ba producer banyagibwa, waliwo aba makeup, abayimbi bingi nnyo, aba fashion stars abayambaza abayimbi engoye ez'enjawulo ezimu zibulya na ku seeti omuyimbi ajja n'omupangisa engoye n'abula nazo n'azibba. Agamba bibi n'ebizibu byabwe. Ebyenyimba mwana abantu tebaagala sasula sina nyimba zokka kati kanfuule mu industry ya music industry mulimu wa video mulimu producer mulimu ayambaza engoye mulimu aba makeup mulimu ba DJ negolooza ndi oluyimba abantu abo bameka abanyigirizibwa osanga olinga yakuba makeup video Saturday bamu naye teryamumanyi nawe kenyimba osobola gera no mu interview nga nti wa makeup yagagwani akumanyi wabeerawo producer eyakola ku luyimba naye nga si yenanyini studio nga studio ya mugagga omugagga bamutemera oluyimba ne lufuluma omwana tebamusasula agenda wabawanje naye ne bamunyigiraawo tegeera ayambaza engoye nga yakwambaza video nambe engoye ne zibula ne zitadda naye ne bamunyigiraawo okitegeera ani anamukolako interview yabo tegeere naye tebaliye so kati abayimbi okulaba nti abayimbi betaaga record labels. Ye mukulu oyo ng'agamba nti abayimbi beetaaga okubeerako mu bibiina ebiyinza obbayamba nga record labels ez'enjawulo nga boyinza okugamba nti Swangs Avenue ne group ez'enjawulo eziyinza okuba ate nga zibakwasizaako ne bana abayimbi sekinoomu banyaga nnyo abayimbi era bafuna obuzibu bwa njawulo nnyo. Era black skin agambye nti okutuuka ne mu kkomera lwa nsonga ezo agamba nti yakolaganako n'abannaffe aba Swangs Avenue naye ebbanga lyakola nabo tebamusibaako wadde n'akamu kuba baali bamusasula naye nga si byakubanja ng'ebyomukulu w'ekiwatule byamutuusaako. Agamba bw'ati nti kati omuntu bw'obanga ddala record label tosobola kukeera ku makya n'ofulumya oluyimba nga tebalina receipts zonna. Eyo omuntu yakoze production nga bagirina wali nti musasule, eyakoze video nga bagirina wali nti musasule, eyawandiise receipts nga weeziri tubula tebasobola kukolayidinga simple. Kati lwaki ate kisobola otuuka waata abantu awalala kiba kitegeeza nti waliwo eri ezitakola ki. Yes, kuba twangiza bintu tosobola kuterina kizibu because bakusasula sente zo za cash nokola receipt yo ne bagitwala tebiriko bino ngo ate kwataka ebbiri ajja kumanya sabadde. Ye mukulu black skin bebe kulu gwe yasiba nga agamba nti oluyimba yali amubanja oluyimba ne bamusiba omusango gw'okuvuma yavuma bebe kulu ze ensonga ze.
era wano omukulu ono asobodde okuba ate ng'ayongeddeko nti yeewunya nnyo bebe cool kubanga yali amwagaliza n'ennyimba yali amuwaza bwere naye okugezaako okubanja lyekkomera. Tulina emitima egyagala abantu egyagaliza so tetulowooza nnyo nti omuntu asobola okukola ekibi ng'omwagaliza because kiri nti first omuntu akola ekintu n'akikuwa yaba yasinza okwagaliza kuba tekibaddeewo kitegeera kati tugira ne tutabeera so nnyo kubeera so tough ku bantu betukolagana nabo nga tulowooza nti nabo batwagala mu abantu then okizuula oluvannyuma n'obeera surprise nti omuntu gobadde okolagana no nti ate si muntu ali bwati ne bwati otherwise naye mulimu abantu nga tosobola omugulako ekintu katomukozesanaga nomuganda naye kati laptop bitwale naye kati bwe bituuka ne muganda mu kooti ne bagamba ati akumwota laptop nga takuwadde risiiti kiba kikuchallenginze nti because wali omuntu alogamba naye ono omuntu tosobola kunkola kintu bwekiti. Ye black skin agamba nti ye bamusibira bwerere wadde emisango gyonna bagiteekayo agambye addayo mu kooti nga 27 n'agamba abannayuganda balina emitima emibi kyova olaba tebeeyagaliza agambye nti abayimbi ab'enjawulo baali copied Kenzo n'akasajja ke bayita Diamond Platinum kubanga byanjawulo bye bakola. Abayimbi ba upcoming tebalowooza nti okwasosietinga n'abayimbi abakadde tiina ekintu kyonna kiti eyo zero bakole ebintu nga bolaba muganda waffe Kenzo bwakola ebintu era Kenzo nti ali wala abalala bonna abaaliwo bagezaako kwasosietinga ne system ezo kyova olaba Kenzo agenda n'akola ebintu bye okitegeera ng'avudde mu leeni z'abantu abalala ne Uganda tulina emitima emibi naye Uganda emitima emibi mingi otunulira Diamond Platinum yakwata ku mikwano gye nga 5 nga tannaba nakuzimbira maama w'ennyumba nga tannaba kuzimbira maama w'ennyumba n'asooka n'akwatagana n'enguba nne n'asooka n'ateekawo platform nti nfunye TV ne radio so that abayimbi tebatunyiga nnyo Uganda baffe bandibadde babikoze waliwo awo yakera era n'avuma Diamond olunaku bwe bavuma Diamond nentunula ku WhatsApp wali ewange nga bali mukuba ate biyimba lwoyo. Ye black skin amazeeko interview ng'omukulu tamwogeddeeko olw'embeera nti omusango gukyaliyo mu kooti n'agamba ye bamusibira bwerere wadde omukulu ye amazima agamanyi. Uganda just kusanyusa bikatonda because kati nzo bansibira bwerere kitegeera omusango guli mu kooti ndowooza yange so kati kino kiri mu kooti erina okukola judge at the end of the day balina okuleeta ebiddako mu kooti kabiri musanodi alina gundi lwamanyi omuntu amanyi system biki kubanga at the end of the day lwaki tekibeera ku luyimba lwaki kibeera ate ku ebyo wanjagala ogende kati njagala mbuulire kati nze mbuulire amaze bansibanga mu ngamba ofesi njagala ogende ku social media ngende mu comments sivumanga na ku muntu yenna ne ku peji yange sivumanga naye njagala ogende olaba abantu abavuma ngeri gye bavumamu. Ye black skin ya musajja watu oyo yawandiikira bebe cool akayimba gyenvudde ogezaako kubanja omukulu ne bamusiba era omwaka oguwedde omukulu oyo ekkomera yasobola okuba ate nga alirozaako wabula yasobola okuba ate nga afuna abazira kisa abasobola okuba ate nga bamweyimirira mu nsonga ze era agamba nti n'omuyimbi Kamiliyoni yamuwandikira akayimba tatiizo naye teyasasula wadde n'akamu. Black skin tatizo bansasula tatizo aka Kamiliyoni Kamiliyoni yagana okusasula ate yansasula mubuuze mugambe tatizo nasasula sebo bomukubira nabeyo ne mmojo babuuza bannange bajjali bange mutasensi bomukubira simu agamba atya ate nkubira waki nyenze namukubira simu obudde wange yajja noonya lwaki mba mukubira simu